esimu ze ez'omu ngalo esooka eri +1647 929 0340 eddako eri +1437 259 6031 osobola omukubirako oba takutte n'omulekirako baka ku WhatsApp then ajja kuddamu kubanga ensi abantu babanoonya ssente bw'obanga omutadde ku message n'atagiraba toyomba kuba tobesinga babeera busy nga batambudde bakola emirimu emirala nga kinyinako gye bakola kale iyo conference ejja kubayo mu mwezi ogw'olubereberye omwaka ogujja 2025 osobola omukoonako nobanga osobola okuba nti ofuna omukisa okubeera mu conference eyo oba semina. Alright, kana akalango kankyukakyuka kagenda eri mu n'Abannayuganda bawangalya mu ggwanga lya Bungereza n'Obwakabaka bwa Bungereza muno bwegattira wamu. Kasoma bwe kati kagamba the NUP UK chapter invites you to the President's London tour of duty 2024. The struggle for democracy in Uganda. Come and be part of the journey to freedom. Ejja kubayo ku Friday ng'ennaku z'omwezi 20 September 2024 gwe mwezi ogutandika okwosa enkya ng'etandika ssaawa 10 ez'akawungeezi n'ekuumikiriza ssaawa 6 ez'ekiro. Ensonga bbiri enkulu ennyo oba ssatu enkulu ennyo mu kanawo kano ze zino wano wammanga. Bakutegeeza this event is open to members of the public on the first come first serve basis. Please call any of those numbers below to register your attendance. Ensonga enkulu esooka. Ensonga enkulu eyokubiri egamba please note that the UK NUP chapter appeals for your generous donation towards the cost of this event. Bakugamba nti bakwegayiridde nnyo n'owekisa gwagala enkyukakyuka nti okutambula kwa president kuno oba emirimu gyagenda okukola eyo mwenna banagenda ogyetabamu musabibwa okuba nti mubaako kyemuteeka mu nsawo egenda okuyimiriza omukolo guno olw'ensonga ebifo ewategekebwa emikolo gino namwe muli mu diaspora mumanyisi byabwerere n'ebintu ebigenderako kale gwe wenna ayagala okuwaayo akasente akokuba nti kayamba ku mukolo guno okubeerawo bakugambye nti ojja tutuuka okozese endagiro eno wansi osobole okuba nga otuusaayo akasente akakatono konako oba osobodde. Endagiro esoma bweti all donations to People Power UK Barclays Business nga eri SC 2090/74 kwa account number eno. Account number eri 13970825 ojja kubanga obalaga receipt oba reference number koba oweredde obakabu obokoyama okuba nti obeerawo ku mukolo ogwo n'okuba nti okukozeki osobola okuba nga oteekayo obwoyamu obutambuza omukolo ogwo. Omukolo guno gujja kubeera mu gye bayise St John's Hyde Park Crescent London oba St John's Hyde Park Crescent London ku W2 2QD. Ebisinga byonna bakugambye ku namba z'essimu ze mbasomera buli lunaku mujja zikubako. Bagambye tusuwa olw'eggulo nga omusomo guno guwedde okwogera kwa pulezidenti ejja kubeerayo ate okunyenya ku galiba enjole n'omukulembeze ate munyumyemu ku mboozi esukka ku semina oba ku work days as a president. Keeko akalango kati njala tugende butereevu ku kiki ekyatuleese. Njagala mutagingire Pastor Bujingo wano. Njala mutagire Pastor Bujingo ne group ye gy'akozesa. Omuli omukyala gwe bayita Nakangubi n'omuvuka gwe bayita Dr. Tyamale babere ku video na message njagala oba wagitegere bulungi nnyo then tuleke tugende mu maaso. Mushalige video tugende mu maaso. Kati kyenjagala tusookereko olwaleero. Njagala buli omu okwata olupapula luno kkalaamu mbeeko kye mbayisaamu wano mu kitegeere nga tegenda kubaayo muntu agenda kukubuzaabuza. Njagala okwata olupapula n'ekkalaamu owulire ekintu kino okikuguke bulungi okitegeere. 1. Ebigambo bingi ebitambula era ebiri mu kubuzaabuza abantu ku nsonga lwaki olutuula lwa Parliament lwagenze mu mambuka ga Uganda na biki bye bali mu kukolerayo. Okusookera ddala njala sooka obebaza bannayuganda mwenna naddala abakiise mu Parliament batasobodde gende balimu bali ddala obutonda musimbi gwamu wa musolo. Njala bategeeza nti ekintu kino kimulaba essaawa zino nabagamba kirimu ebintu bingi ate kirimu n'okukuba campaign ez'enekusifuze mutamanyi. Njala mutagingira wano kiri wakiwanuka ne Karugire abo nabo beetaako video eno kuba kati video mu butongole etandise era ntandise bwente. Alright.
abasajja bano bakola ebintu nga byakiyayi tebabiteesezaako ne sente baali oba sente bazijja luddawa okutwala parliament mu mambuka ga Uganda nga balina ekigendera kyabwe ku bigendo bengendo basomesa naye mugenda kutya era njala mumpulirize bulungi njala mugende bulungi ensonga zino muziwulirize ensonga zino parliament yatuula bagitwala mambuka oba jjuji bakita regional seating bagitwala okutula mu bitundu by'enjawulo munenga mu basookera mambuka ga Uganda basokera mambuka ga Uganda bayina okuba nti amateeka matufu gasoma nti bambe ba parliament bali mu region be bayina okukutuula bokka aba regioniza nabo ne balinda lutu yaabwe ne basula parliament yono gitwalayo nga bayina ebigendera byabwe ekyokubiri bye boogera tebikwatagana ne bye boli mu kukola essaza tebikwatagana ne bibasuubiza kukola bye bakola birala ekyo nakyo mu kiteeke mu bwongo ekirala ebikolebwa abantu abaliyo byanjawulo nnyo ku bintu ebyakola ki ku bintu ebyabatwala kati kasooke mbanyonyola ekigambo kino muliko mukitegere bulungi nnyo kubanga abasinga obungi mwezi okuba mwakinyonyose temwakinyonyose bulungi ekisookera njala wandika wansi ekigambo kye bayita ekibiina ky'ebyobufuzi mu luzungu kye bayita political party ekibiina ky'ebyobufuzi mu luzungu bakiyita political party kati bwe kibiina ky'obufuzi baba bakiyita political party mu luzungu bwe biba ebingi babiyita multi political party system multi political party system ebiina nga bisukka mu kimu ekibituumisa multi kubanga biba bisusse mu kimu ebiina ebyegattira byetaba mu kulonda mu kukyusa obukulembeze kyekigambo kye bayita a multi party political system nenga nsose kunyonya ekibiina ky'obufuzi bayita political party oba ekibiina kyo by'obufuzi oza mutegedde bulungi ekintu ekyo kati ekibiina bwe kiba nga kimu kye bayita political party bwe biba nga bingi nga byegasse mu kwetaba mu by'obufuzi by'okukyusa eggwanga oba okutwala obukulembeze tuba tukiyita a multi political party system bwe ba multi political system ebyobufuzi ebibiina by'obufuzi kati jala mumpulirize bulungi nnyo kubanga abasajja bannabyabufuzi abamu balina PhD abalina balina masters abalala balina doctorates abalala balina degrees abalala balina senior 6 certificate abalala balina diploma abalala balina certificate which is okay naye tebava banyonyola nsonga zino zitegeera nga bwe tezibanyonyola ekisookera ddala tebakulya ssente nakino wali okulya n'okukombesa tebakulya ssente njagala mugende ku mutimbagano munyonyola abantu bano ebintu bino tebakulya ssente teriyo kibiina kya byabufuzi kibayita nti kya opposition tekiriyo nkiddamu teri kibiina kya byabufuzi kibayita kya opposition tekiriyo no lwaki ebibiina byonna ebyobufuzi biteekebwawo nga birina okuvuganya bigende mu kalulu ekiwangula kitwala obuyinza bwe kitwala obuyinza bino ebisigadde biba bina okutukola bino ebisigadde bibitandika okutereeza gavumenti etutta obuyinza ebikyamu byekola n'okuginenya ebikyamu byekola kyekibafuula aba opposition ne teriyo kibiina ky'abafuzi kyebawandika nga bakiyita opposition party no oba munfunye bulungi nnyo mu nsi yonna teriyo kibiina kyebayita opposition tekiriyo ebibiina by'obufuzi byonna bijja okubeera mu ggwanga bwe biri nga mu Uganda byonna biba byagala bukulembeze biba byagala kutwala buyinza wabula okulonda bwe kutuuka ekibiina ekisinze kyekitwala obukulembeze kati ebiba bisigadde ne bisigala nga birindira okulonda okujja byongeremu amabiri ko bitwala obuyinza buli kibiina kitondebwawo nga kirina kutwala buyinza so si kubeera mu ludda luvuganya am I right buli kibiina kya byabufuzi kyonna kitondebwawo nga kirina kulwana kutwala buyinza so si kubeera mu opposition kubanga tewaliwo gye bayita opposition party oba opposition political party teriiwo efuuka opposition political party oba efuuka opposition nga waliwo ekibiina ekimu ku byo ekiwangudde obuyinza ne kibutwala
kati mwabasigadde ne musigala nga muyina kuba nti mutudde mu parliament okutandika okutereza gavumenti n'okwogera ku bizibu ku bikyambi byekola kyekibafuula opposition nga mulindirira okulonda okujja mwesimbewo mujjewo kibiina ekiba kyatutta obuyinza munfuna bulungi nnyo yes kati ndoza munfunye bulungi mutegedde bulungi nnyo tebayo musiru n'omwaka olimba mukitegedde bulungi kati wano wali okulera okukomba essowaani Museveni afuze eggwanga Uganda mu bintu by'ekiyaaye nga yali yeeterawo opposition ye okumuvuganya wabula nga tewannabaawo munnabyabufuzi yenna ajja kulabisa nkwezenge za Museveni ziri mu opposition nga tennabaayo muntu yenna agenda kulabisa nkwezenge ziri mu opposition nti bakolera Museveni batya nabagambako gye muvuddeko katono nti bw'ofuwangula ekifo kyonna ng'ofuuse chairman w'LC3 LC5 member parliament yes wabeera okubira esimu n'agamba congratulations kati ofuuse mukulembeze oze ku national cake abakulembeze babehaving ayo bati tebakola bwe bati so either ogendera kukusavinga abantu babakulonda oba ogendera ku bintu ebitwala eggwanga maaso ng'oyaba gavumenti okutambuza emirimu ne bakutwala we batwalira abasinga obungi kati wano wali okulera okukomba essowaani nti Museveni yamanya nti alina okuleetinga opposition ye ffe gye twagwamu gye tutaategeera nga tulooza tuli mu byabufuzi era kansooka embazzeeyo nti abajjukira obulungi mwenna kansooka embazzeeyo katono Nobert Mao ebigambo yagambanga ng'abiwerekereza abaali basugumbiza n'abasajja ba DP Block ekituufu kiri nti essaawa enfu mu lunaku ebeeramu eddakiika obusekendi zina essaawa ebeerera entuufu Nobert Mao ekituufu yaliko ku opposition naye bano bampuuga baseggona akabinja kaabwe konna kaatuuka Mao n'akategeera nti kali wa Museveni nagezaako bagamba ne bagaana kati Mao n'abanga asigadde mu bbanga n'ekiyakola obutafiira mu kintu ekyo n'agamba tezifudde ddala lusogo nanga nti mulidde n'ekibiina kankitwale mu wa Museveni nkimuwe nange nkiteekeyo tuleme kufiira ffenna Mao naye n'akwata ekibiina n'akiteekayo n'ayindira NRM nga bamufuusinze ng'amaze okutegeera abantu bano oba munfuna bulungi nnyo kanabuza mutegedde bulungi nnyo bwe mumala okutegeera bwe mutyo abasajja bano bajja nga bambala amasuuti beebulandinga nga temutegeera kikibaliko kati ye Museveni engeri gy'akolamu ebintu bye abikola abantu bategedde mwenna abaaliwo mu 1995 n'abataaliwo njala bategeeza nti Museveni yeekolera ssemateeka owe mu ssemateeka gwe yakola oyo bonna abaali mu constitutional reform commission n'abaali mu kulonoonya ebirowoozo bonna okukyusa constitution eyo baagikola bulungi nnyo constitution bagirekera Museveni agitunulemu amala agisayininge bajamendinge bagikyuse bagiteeke ng'ewedde bataddemu ebirowoozo bye birungi nnyo kati ye Museveni kye yakola bamala omutwalira ebintu ebyo teyakola nsobi najja yenyigamu n'anyigamu eggwanga ly'Abanyarwanda teri member parliament eyaliwo mu 95 oba mu CA yayogera ku kuteesa ku kigambo ky'eggwanga ly'Abanyarwanda nedda wabula Museveni bamutwala ebiwandiiko bino n'alyoka anyigamu eggwanga ly'Abanyarwanda n'asayininga bw'oba olina kitaawo muganda wo eyaliwo nga munnabyabufuzi mubuuze ekituufu mu 95 mwali mutereeza ssemateeka ono mwateesa ku ggwanga ly'Abanyarwanda agenda kugaa tetukiteesa nkola tetukyogerangako naliwo nga ntegera tekyateesebwako wabula Museveni yanyigamu kinyige nkyakuwa ekizampo bagenda okiza oluvannyuma ng'omusajja yeeteramu eggwanga ly'Abanyarwanda nga tebalirambuludde liva luddawa boogera lulimi ki ye n'aliteekamu kati wano wali okulya n'okukomba essowaani Nuupu bwejja etandika okuzoganyayo seeri twamukuba bubi nnyo in fact nabagamba twawangula bimba parliament basukka mu 200 bonna Museveni n'abasala kati
olwokuba nti twali mu kaseera kakazigizigi tetumanyi baani kati atenze bwe navaayo okwogera ku nsonga ziwaga lumbu y'ekibiina kyonoona lumbu y'abasajja lumbu ye bagamba no time egenda kujja mujja tegeera kati balonda leader of opposition Mathias Mpuuga Nsamba n'abalabo n'ababalonda kumbe Museveni yamanya nti ebintu byonna bigenda kuyitawo nga babyagala amazima gali nti nga tetuwaayidde Mpuuga tayinaayo kintu kyonna kyeyateesa nga leader of opposition oba kyeyayimiriza nga leader of opposition ne tiimu ye tekiriyo tebajja kikulaba era kyayanguyira nga Anita Amongi okukola emivuyo gyonna gy'obuli bw'enguzi nga Mpuuga waali commissioner eyabaleetera obuzibu yali Zaake Francis era Mpuuga nkolaga ne Anita Amongi bazoganya Zaake mpaka ne bamufulumya parliament eyo ngwadde koti yagamba nti Zaakadde mu office ne bagaana okukkiriza Zaake okudda mu office gyonna nga Mpuuga yabirimu kati bana abasajja missioni zaabwe ekuvedda zaali zanga kusuula bibiina byonna kubikuba mu miwaato bwe biti kati nze bankwata ne banteeka emikono gitawogera buwemba bwenvaayo nzija nkola live ngamba Mr. President please mukulu nyamba yuwa ekintu kyonna kifu nga nze nkitegedde Mpuuga ne banne baagala kuyiwa kibiina kyabuzaamu kyebatanvuma sikimanyi ku nsi kuno bakomuledi banvuma nene nnemerako ne bagaba abasajja bakyamu bakomuledi ne banvuma ne bagaba abantu bakyamu manga awo lumbuya ayagala kuyuza kibiina biki nenzijja nga kale nze kambyogere tayimu egenda tuuka kumbe nti nze nali nsiba kiraka nkikutte mpaka jjo lyabalamu wano nenzijja nga abasajja basekanye mu State House no bakola kino lumbu yalimba tayimu etuuka president akyusa obukulembeze babukwasa Ssenyonyi entabwe etuukawo batandika okwejjayo Mpuuga akolagana Anita Amongi batandika okunywa Ssenyonyi musajja tutafuna musaala n'emmotoka baamuwanfu mu komiti bazimugobamu tannakyakirizibwamu lwaki ulira bulungi nnyo ekigambo kye bayita hardliner waliwo bannaby'obufuzi bayita ba hardliner nga si bangu ba compromising so Joel Ssenyonyi y'omu ku ba hardliners Honorable Zaake Francis Butebi y'omu ku ba hardliners omukulu agwe tuyita owannakaseke Rutamaguzi Ssemakula y'omu ku ba hardliners togenda kumalaga mu compromisinga kuba Museveni ne banne bazanye beti byobufuzi nti bufukame ba parliament ng'olina office gy'oddukanya mu parliament kyangu nnyo Museveni ku compromisinga ng'omuwa naye n'akuwa byampankuwe okitegera kati batuuka ku Zaake nga system ya mpankuwe temuli mu bwongo tagimanyi ne bagamba ojja kuvaawo ku Mpuuga kyabanguyira mpankuwe ne bagabana bwe kyatuuse ku Joel Ssenyonyi nga hardliner ne bagezaako okunyiga amapeesa ga mpankuwe n'agaana kubanga hardliner kwe kulwana wekuvaawo okulwana kukola ki wekuva kati kansooke mbazzeyo kebabega oba kyetuyita flashback roll your minds back rewind your minds back bachita rewind your minds back zobongo buvuge mu parliament ye10 era Museveni yayagala abere ne opposition nga yiye nga ne leader of opposition we atya yeke nyini yewandikira biwandiiko nabiwa abasajja bajje babi drafting abeteke mu parliament beteboyinge Kadaga yali speaker Lubega Sseggona akali amaggwa era aletako biru yemu eyokulonda leader of opposition ebibiina byonna bimulonde ngate constitution yesoma kirala nti ekibiina kiba kiresa abantu abangi ekididde ku parliament abangi ekibadde ekyokulema okulonda kyekirondali leader of opposition kati bo era ne baagala baleete etteeka nga Museveni abawadde mandate bakikole Kadaga n'akigaana era zaako obwongo bwe babega bw'omala okitegeera kati Ssenyonyi bw'agenza okujja nga hardliner takkiriza mpankuwe zanya guno zanya guli n'agaana kiri owakiwanuka
Kalugire Museveni ne Semwai nga yebwaka Anita Amongi ne Mpuuga n'akabinja kabe konna ne baddawo ne bawa biru yennyini gye basooka okuwa Sseggona Lubega akali amaggwa mu parliamenti ye-10 nti obakkirize balonde leader of opposition bonga bo ng'akubwako akalulu ekibiina kyo nga bakubwako akalulu mu parliament bonna. Lwaki baagala okikola? Kubanga bakimanyi nti ono abalemesezza obulamu n'okutambuza gavumenti ya Museveni nga bali bajagala kyekimukubyako akalulu, tewali kirala. Ng'ekintu ekyo kimenya ssemateeka. Kati bwe baleeta ekintu ekyo njagala nkujjukize gwe comrade ali wano, tebagenda kuleeta tteeka ligamba nti bagenda kulonda leader of opposition bakyuse bajjawo nti ekibiina ekibadde ekyokubiri kyekiba kireeta leader of opposition. Nedda, baleeteramu amabaga amalala gegaluwa. Ezo entambula ze batambula zonna zigenda okuggwaayo. Muyinza okuwulirako nti bayisizza kyebaate bolinzi, naye wansi ku bintu byebaate bolinzi ng'akawaayiro akalonda pulezidenti bakajjeemu nga bambe ba parliament bayinza omulonda. Gwe tolowooza nti baleeta kya Joel Ssenyonyi. Nedda, nga bwe nkugenda nti Museveni bakola constitution 1995 bagimulekera agisayininge ye ne yeewandiikiramu eggwanga ly'Abanyarwanda. Nakino bwe kityo bwe kiri indirectly mu ndeeri. Wano babalaze nti baagala kulonda leader of opposition n'okuleeta amendment C simanyi mu kulonda simanyi kibyo. No, eno bayina loopholes bagenda okuteekayo nti kasita banaagiyisa neeta automatically kiri ekyokulonda omukulembeze under the influence of member of parliament kigenda kubamu munda nga bakitereseemu. Temunnakitegeera nakyo ndowooza. So kino tebakuleetedde nti kijja Joel Ssenyonyi, no. Bayina ekintu kyebakukusa kyovula nti bandigenza okuva e Kampala buli omu amuwadde miliyoni agaaga 5 nga ku akawunti zaaki. Ogende gulu transport wa miliyoni 5 baade bamaze dde okusasula ssente nga buwadde ssente kyebagenda okukola bakola ki bakimanyi. Kati wootegeera nti abantu bano babaza tutegeera. Naye Uganda zabo nga siga omusima bagambye bagenda tambuza regional parliament sitting nga bagenda kwogera ku nsonga strictly zikwata ku regions ezo. So nze mbuuza, Joel Ssenyonyi y'omu ku kizibu kya Northern Uganda oba leader of opposition kyekimu ku kizibu kya Northern Uganda? Joel Ssenyonyi leader of opposition kyekimu ku kizibu kya Bannayuganda? Si kyekizibu. Bano bayagadde kijja mu Kampala bagende bakiteeseze eggulu. In fact, mwenna bataategedde njagala bategeeza abasajja bano okukola ekintu kino badde bamaze okuteeka ekintu kino mu nkola ng'amaze okiteesaako bonna. Era omukyalo ono Kasubeza ng'ekyenyi ky'embuzi yabadde amaze osinkana mukama waabwe afuga gavumenti ya Uganda General Salim Saleh ng'era bamaze okuyisa ddiru zaabwe nti bagenda kuyisa ebintu bino wuuno. Kankabadde bade bamaze osinkana General Salim Saleh okutandika okuleeta ebintu bino wulira. Bade bamaze omusinkana ngera ekyokukola bakimanyi ono efute muyinza okubanga ebifaananyi bino eyakikubye endoza tebabitereeza bulungi ng'amaze omusinkana wuuno wano Kisawovuga basinkanye Kisawovuga wuuyo awo ngaze omusinkana batudde baabo nga batudde. Okitegera kati nga batudde okuleeta ebintu byabwe bino. Kati kino kikuzza luddawa ng'oyagala otegere nti ensi eno mbi era lwaki abantu abamu tebafa. Njagala owulirize omuntu ono gwe bayita
Okusokera ddala bu video mwabulabe bonna ne bwe siwadiramu kubanga obudde tulina butono. Mwabulabe bonna bu video bwatambudde. Ono nno ye mwami lumu eyaleese propose eno. Ono ye lumu. In electing a leader of the opposition in parliament and chief opposition whip as representative of all members of opposition in parliament. Now therefore, be it resolved that Parliament grants me leave, Madam Speaker, I pray, Madam Speaker, to introduce a private member's bill entitled the Administration of Parliament Amendment Bill, a draft which is attached here to my motion. So I pray. Thank you. Kati ono mutogo mulingo gwa chali wange nuwa mutwe kulamusizo ka blaza. Ayambadde galubindi omutogo mulingo gwa chali wange nuwa mutwe ayambadde eskanzu esuutu loza ategera bulungi kumba magezi ayina matono. Kati bwaleta motion kye kino kumbe kyadde kitimaze okuteesebwako bakiyiseewo. Kati ekyo si ekikulu kye kiruddawa ekikulu kye kiri wano. Mu Uganda tulina ssemateeka egi constitution yemu ompulya bulungi tulina constitution yemu tetulinawo constitution y'opposition. So bw'olaba abantu nga bayimiridde baleeta bills oba motions ez'okukola amateeka nga ga opposition mu parliament bagateeka mu constitution, that means these people they're working for Museveni. Nga we mbagambye political party yonna teri meant kubeera mu opposition, eri meant kutwala buyinza just okuba nti babagiwangudde kwe kufuuka option oba opposition nga bwerindira okulonda okuddako. Kati when you see such people in the parliament tabling bills concerning about opposition, it's like opposition, it is a government under the government, mostly in the parliament. Okitegera bayisa amateeka nga kati opposition bagifudde ng'ekitongole kiri mu parliament nga nakyo kyetaaga amateeka agakifuga nga gali mu parliament. Naye nga nkugambye wali mbadde nkusomesa ne nkugamba nti teri political party yonna nga bagiregisteringa nga y'opposition teri yonno. Zonna political party ziri meant kwesimbawo kutwala buyinza. Wabula ekimu ekiba kiwangudde kye kitwala obuyinza, ebisigadde ne birinda okulonda okujja. Kati wano abasigadde nga bawanguddwa we bafuukira ab'oludda oluwabula gavumenti oluwabula. Okitegera oluwabula gavumenti. Kati bano tebakyali ludda luwabula gavumenti. They are creating their own government in the parliament. In the disguise of calling it opposition, no, they are creating their own parliament, their own government. Obonte mbwaba mfuna bulungi. Creating a government yaabwe nga yeri mu parliament ngegenda kubanga ediringa n'ebizibu byayo nga yekola ku lwayo nga tekyafa ku bizibu bya Uganda. Opulidde bulungi nnyo. So ndoza mukitegedde bulungi nnyo. So the opposition baagala full monopoly and authority in the parliament under their rule nga bayina kabulanchi kaabwe nga kali mu parliament kalina amateeka agakafuga era kakusobola okukola decision yonna against their opponents abajja nti bavuganya opposition. Oba nti basomeseza mu kitegedde simanyi bulungi nnyo. So mu bufunze bamemba parliament abagandi bali ku ludda oluvuganya bakulyetinga kye tuyita parallel government mu parliament nga yaabwe ekulya n'amateeka agaabwe bo nga opposition. Naye nga amateeka bandi badde bagakola nga balindirira kulonda kujjawo gavumenti eri mu buyinza batwale obuyinza. Kati bano mateeka ge bakulyetinga ne baleeta bye baagala bawa amaanyi nga basobola okulonda. Sijjana bamalira budde kyo mukitegedde bulungi nnyo. Kandi zo mukitegedde abantu betuliringa nabo. We bagambira nti abasajja abo tetulinayo muntu n'omu ategeera bonna bafu.
era okujja kwa Kyagulanyi bwe kulwana n'obusungu balina njala kuzanyirako wano eddoboozi lya member parliament omu bamuyita Michael Kakembombwa Tepama ow'Entebbe municipality wulira biga byayogera byabusagwa nnyo ojja kakasa wulira
bano kukolesa obujega obunu onaabufunootyanga nawe inamala ate olina ekyekyo tomanyi atayagala kumanya oli disorganizi tagala bakugana oyo gwe bayita mbwatekamwa naye eryokanga netonnya ntulaba ensisirawo zenkana emyoyo musajja mukulu oduula naye mbwatekamwa ebizibu tebisanga njumbi naye ndabanga ebizibu bye yabyambadde kino njala kigamba Nuupu yakuleeta mu ntebe awo era abawagizi ba Nuupu mu diaspora baasona ne ssente ze zandaweya neza socks neza ebipande CDP block si mpuuga abanankyukakyuka mu diaspora bebasonda ssente zo ezakuwandiisa ezakugulira socks amasuuti buli kimu nezakuba campaign ssente zaali zaabwe kati bw'otandika okwogera bw'otyo neewuunya naye anyways nze sewuunya kuba mbadde mbamanyi abantu bamanyi baali babaluddemu nga tebabategeera nze nabalira bategeera dda nga temulina mulamwa ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti mutegeera abantu bamudiringa nabo nti bano balina kye babala ekirala kati awo tuvuddewo tugenda ku nsonga endala okusookera leero twala omukisa guno okwebaza pulezidenti n'olukiiko lwe olufuzi olw'ekibiina mubali nnyo okulaga bukulembeze wakubadde mulina ebizibu ebisoomooza okuba nti mwalaze ebiina ebirala kyekyokukola era y'ensonga lwaki bali mu kubatambulirako eby'enkola ey'ekika ekyawaggulu ekyo temukifaako mubeere nga mukimanyi kati njagala nsooka empiseewo ka security alert kano kagende eri pulezidenti then tusimbule vidiyo nga bwe mwandijjagadde ogiwulira ka security alert keekaluwa Mr. President kansule nti kwoli kano bajja kakusalira mu bakakuwe kali ludda wa alright nkulamusiza nnyo Mr. President kansule nti oli bulungi nga bwe nagamba nti musajja wattu otuula ewaka n'olabirira abaana bo n'olowooza ku nsonga z'eggwanga n'abantu abakulumya emitwe bewawa kaadi ng'olowooza baali bategeera kumbi baali bategeera ku Mande ng'ennaku esigadde 6 mu wiiki tebategeererako ddala we twogerera essaawa zino abasajja bo bennyini beetaba mu meeting ezaagala okusaanyaawo era ne nkugamba nti Yoseeri mu ssaawa 24 z'abeera ng'atudde oba nga bateesa essaa 10 bazimala kuggwa okutta nga bakozesa ekitongole kya CMI ekya ISO n'ekya crime prevent is maybe because of it directorate ekya oyo musajja Christopher Damoli omusajja omutemu kati mbadde nze nkutegeeze enzita gye baagala okuttamu ne baalina enzita gye baagala okuttamu n'okukulumya ngeri sophisticated ekigambo sophisticated mukimanyi bulungi nnyo nga enzita eyo tesobola tesobola kulabika nti bana ba gavumenti bakusse nga n'omuntu akira batasobola kutegeera nti bakusse kati leero baleese ebintu biri bateesezza kwe baagala okukola one baagala kujjawo oba okukuba ewantu wakuluma bakumala amaanyi alright okusinzira ku bitabo bye badde bawandiisemu enkola yaabwe baanokoddeyokko enkola omugenzi kati ennyindo gye zirembekera mukoka omugenzi Robert Mugabe gye yakola eyali amuvuganya owa MDC Tizevengelai engeri gye bamuttamu engeri gye banyigirizamu famina buli kimu gye baagadde bakole oyo balyoke bakole ki bakumale amaanyi bagambye batya omusajja Mogani Chevengelai musajja wa amaanyi era ng'asuza Mugabe nga tatudde era nga ye teyali musajja wa buvuyo nga naawe bw'oli Mugabe yagezaako nnyo mukolako effujjo n'agaana ne bagezaako n'okusharinga gavumenti nakira ne kiyika butaka Mugabe n'agezaako nnyo okola akavuyo okukutiisatiisa muno mwe yattira abawagizi be abasukka 200 ab'ekibiina kya MDC bwe baava nga balaba tekibamalidde ne basetinga omukulu ono Morgan Tsvangirai accidenti ennaku z'omwezi zaali 6 omwezi ogwokusatu mwaka 2009 era abantu bangi baafa bwe baavaawo
ne mukazi we Susan Tsivengerai bamutta oluvanyuma lw'okumusetinga akabenje emmotoka mwe yali atambulira neekonagana emmotoka endala mu mwaka gwa 2017 bwe batyo ne bamutta. Bwe bamutta kyaleetera omusajja ono bambi okuba nti yafuna obuzibuzibu n'ebyobufuzi n'abivaamu kyomula temukyawulira kintu kyonna kye bayita MDC mu ggwanga lya Zimbabwe. Ki kye baagala? James Birungi, Emi Katabazi, Christopher Damolira, Muhozi Kanyerugaba, Yoseri Tibahaburwa, Kahanga Mohanga, and the other officers in intelligence agencies of Museveni. Previously, they sat down and organized a new strategies of how to eliminate you and even to make harm or to cause harm, against which harm can easily weaken you, as I've read in this small note here, according to what happened to the Morgan Tsvangirai of Zimbabwe. They are planning to set an accident which may cause death to you, as well as to your wife or to one of your children or kids. And they are mainly targeting either Subi or Kampala, capital city authority. Mr. President, ompuliriza kibalizo otinze kati kola ankola Mugabe gye yakola ku musajja oli gwenjogeddeko nga bagenda ku setting accident nenga balobodda bonna bano bola bayita bamayiga bani bonna ka group nga bwe wakajje lokateka ku meza n'okanjala batuuzizza emito bonna bali mu kintu ekyo. Bagamba ffe bwe tumala omukulu mutuusaka lwakiri tufune eddimu lye tugenda omuteekamu erinza omutuuza wansi ebbanga eddene ebyobufuzi abiveemu nga either batagetinga babi omujjawo oba kugana mapeesa abiri okuli Suubi ne Kampala Capital City Authority mutabani ogwo bayita Kampala ku bantu babiri kwa abasatu baagalako. Kino bakikola nti bakulumye ofune stress osobola okubaviira mu byobufuzi odebbali. So Mr. President, bera mwegendereza ebintu bino bitekeko amaaso moji nze ogwange gwa naddibanga gwakudibaga buli kye babagenda okukola kati neeyo system nayo njogenda ate nga yabadde neekusifu nnyo kuno James Birungi kwoli Muhoozi kwoli Emi Katabazi kwoli Christopher Damolira kwoli Museveni kwoli buli mukwe muli kati muli codinga video zino ne muziteka mu archive zammwe for further reference. Kino kyogedde olwaliro ye system gye badde mwagala okusembyayo muno nyabute muna ne kati kansoke mbabulye ku Kyagulanyi gwe mmanyi. Kyagulanyi gwe mmanyi gwe mwagala okukola ebintu bino as well Katonda yamukumye okutuuka wano. Kyekisooka ekyokubiri wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Musajja wa mirembe ate asonyiwa mangu naye singa omukola ekintu n'akimanya nti wakimukoze Kyagulanyi tasonyiwa. Museveni ne gurupu yammwe Kyagulanyi musajja wa mirembe era osobola omukola n'akusonyiwa ne Kyagulanyi bw'amanya nti wamukoze ekintu ne kimuluma Kyagulanyi tasonyiwa ekyo kyo nkimanyi. Ate okulemererwa ayonoona ekyo kyo Museveni Kyagulanyi bw'oba omukola ekintu gwe nolowooza nti ogenze nakyo mu sisitimu ye gye mmanyi okulemererwa ayonoona. Abaganda we tugambira nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi. Abasumaaliya n'abantu abali mu nsi z'Abarabu abasinga obungi okufuuka
Atujju. Yes, abamu basomesa ne babasimula obwongo. Naye bagenda okujja nga babattira dda abantu baabwe nga takyalina option. Okujjako okwenyigira mu kintu ekyo. Naye akole kye bayita revenge. Museveni Kyagulanyi takuttiranga muntu. Era tulina muntu gwali ofiiriddwa mu byobufuzi. Tulina. Naye gwe making sure that rotula. You all about discussing about death. Nga zino oziteeka ku bantu bakuvuganya. Kyagulanyi gwe mmanyi musajja wa mirembe era ekintu asobola okireka ne kiyita ne kasita amanya nti yala mutuusaako obulabe n'obuteesa ku muntu we gwayagala tajja kuzikiza mpaka nga naye afunye ekyayagala. Ekyo kyo kikulabuuliddewo. Kuyinza okuba temulabulabire mu kuyima nga temumanyi deep inside ye kyalimu. Eno system gye mulese empya ey'omukola nga Kyavanga Morgan Kyavangala, yes, you can do it, you can apply it, but I'm warning you. Tutabaga twakulira mu ghetto mutulaba nga twogera, yes, twali forming. Niyo osobola okunkwata ewabi nenzira mu ghetto system. Mu system ya ghetto bagiyita kinanjo kyankimize. System ya ghetto bagiyita kinanjo kyankimize. Kati bomona agenda mu maaso nga mukola ebikolobero ku bantu mujja kunyiga eppeesa ekyamu nze mbabuulira. Olw'okuba obwongo mulina butono temusobola kumanya nti Kyagulanyi gwe mwali musuubira okuba nti yavaawo dda. Yavaawo musuubira nti si mwangu wakutta ne bw'otuusa ku muntu w'ekizibu ensi ekitegera nti gwe wakikoze. Kati obuzibu obuli bubuno wano bwabute bwe mutuula ku mmeeza yammwe mwena mugatta emitwe gyammwe nga tegisobola kukola dda omutwe ogumu. Mutuula abantu nga 10 ne muteesa okukola ekintu naye ng'emitwe gyammwe temuli mutwe gusobola baga nti kino kitukola kati kyavaawo tukisuubira tukireke. That's the big problem you have. Ate nga Museveni gwe enemy wa family kubanga amanya go gwe tibahabulwa ekivunwa nte wabulwa. Ennyanja olwedde ogiraba eriko amayengo g'okwata kaato ate ak'ebbumba okateeka mu mazzi oyagala kusaabala. Kitegeeza teweetegereza wajolaga. Kino nkikubuulira nkugambye Kyagulanyi temumanyi bulungi nnyo fa mumanyika ababe babadde naye n'okumusomako tumumanyi. Mulungi nnyo mwogera osobola mukola ekintu bya bulijjo n'aseka n'akusonyiwa naye kasita omulumba ngo oyagala musaanyawo n'otusa obulabe ku muntu we gwamanyi nti yoyo tasonyiwa ate mpaka nga naye akutuusizzaako kyagala ofune mwenkanenkane evvumbe sekyobeera ng'okimanyi nti omuntu gw'odiringa naye gweyagala otuusaako obulabe ku famire ne ku ye yennyini singa anaakikonfamenga nti gwe wakikoze. Museveni wano public olaga omwana ogwo omulenzi muhoozi wabula olina abaana 10 mwaga. And we can allocate some of them where they are right now. We can allocate them. Azul ne sali musale. Namwe mwenna bakaba ba James birungi bani. We can allocate your families. Utumanje zili. Ekyo nkibabuulira. Nze nago mulano munda abantu ndali forming ne muntu osobola okwogera ensonga zino. Era kyobola bamanyi obulungi bwangadde nange. Bwe nkuviira tongoberera. Ezimu ku tactics kasita nkuviira tongoberera. Kubola mabbaza okuva nga amanyi ekintu kiyinza okugolenga kantambule enva bamanyi babangane bamanyi nti kasita lumbu yakuviira mu bwaso n'atambula n'agenda muviire. Oba singa asirika n'atavamu kuva mu kigambo kyonna mwesonyiwe. Era nayinanga nekkonde babalanga mu companies n'abaga nti boss ngazanga bemuga nti musonyiwa siriiwo. Nkugamba siriiwo nga nebyanze gati siriiwo please nsonyiwa. So bwokakala ojja okutegeera nti siriiwo. Ekyo nange n'ekitwala ne kinkuliramu era singa nsanga omuntu nga tali mu mbeera yentuufu simuforcinga kukola wakubeera kyali manya nti taliiwo. So kino kigamba nga nyo bakama bange nga n'ebizibu bintawaanya ng'agenda kunteeka mu mbeera esobola omuddamu nkuga nti I'm very sorry siriiwo. Sinze gw'oyogera naye. Era basinga obungi baali bagenda bakiga companies zakole abaga musajja obanga zaali bwate mwesonyiwe. So abantu bayina ebizibu byabwe. Kati goyinza okuza tutudde mu State House mu commanding okutta abantu. Abantu bayina ebizibu byabwe.
olwokuba nti abantu basirika mumukole vulugu wambu awo tuvudde osagala balwisaawo kati mukulu Pastor Bujingo njala soka kutegeeza wayogedde ebigambo bino njala ku addressinga n'abakozi bo omwami ono yayogedde bw'ati famire ya Bobi Wine gwe muvubuka gwe wulira tekyaliko mwavu n'ow'omu kyalo bamugjayo naye sina muwagizi gwe nawulira gwe bazimbira sina muwagizi waabwe gwe nawulira gwe bazimbira kati ekisookera ddala nga ngenda okuddamu zanya vidiyo eno njala muwuliriza ono omwami ng'ayogera bene mutunuulire abantu abali mu kyaki ye mu kidaala kye body language ye facial expression n'engeri gye bamuwuliramu ng'ayogera ebigambo babyogera then mmale mu addressing kyenjagala musooke mugoberere mu kavidiyo ono kwengenda okuzanya ebigambo byayogera ne abantu bayogera nabo engeri gye bali yakitingamu n'embeera gye balimu ojja kutegeera nti abantu bamanyi just basirika busirisi kankabadde mu kawulire yayogedde bw'ate famire ya Bobi Wine gwe muvubuka gwe wulira tekyaliko mwavu n'ow'omu kyalo bamugjayo naye sina muwagizi gwe nawulira gwe bazimbira sina muwagizi waabwe gwe nawulira gwe bazimbira nti n'abafudde bamulekwa tebalina kiyambi wabula babeera basaba weberewo abalala abasiibwala baffe bo bajja bayimirire ku ntaana olimirira ku ntaana nga batandika nga bamulaba embeera eno naye nga afudde si waabwe ya nja kubabuulira amazima ganyiige amazima ga Katonda mu ggulu mu famire y'Abanyanzi tewakyaliyo mwavu n'ogo bye batunda teri abimanyi naye bonna bagagga bonna abaali batakoze embaga bazikola gw'olina omuwala wabba mubbe omuzaddemu akaana osiiba ku kkubo ng'oyasama people power gye wajja omuwala tebaamukuwa b'obagira bonna bakoze embaga ziweddeyo mu mulembe gwe baga nti mubi mu Uganda embi gye baagala eveewo baleete empya lwaki mwe muli embaga alright mukulu Niyonzimana Bujingo buno bakanjala babukutuuseeko oli musajja mugwira eyajja obuzi mu Uganda okubba era kabeere mukyalawo oli omukulu Teddy Bujingo yali tamanyi famire yo wajja buzi wajjanga ogobalwayo ogobaluma mpaka mu Uganda wakaleeta muganda wo n'emyezi 6 teginnawera ensi okumanya nti olina muganda wo obwesibuzibuzi bwakyagulanyi ekyokubiri famire ya Kyagulanyi ndoozo manyika abantu nozanga batano bomanya bali ku social media okitegedde bulungi nnyo abo bomanyi be baganda ba Kyagulanyi bazaalibwa nabo mu maama famire y'omugenzi Sentamu azaala Kyagulanyi ayina abaana basukka 30+ mu bakyala ab'enjawulo kati gwe bw'oveera noyogera ku bantu baganda ba Kyagulanyi tobamanyi olw'ensonga Nuupu ng'ekibiina kyakabeera emyaka 3.5 Kyagulanyi ebintu bye badde emyaka kati gigenda 25 ng'ali nabyo Nuupu yaliyo no Edi yawe abadde n'ebyobugagga bwe okumala emyaka 3+ Nuupu yaliwo no nkunyonnyola gwe bw'omanyiko bw'oyinza okuba ng'otegeera kankunnyonnyole nakakubuliako Kyagulanyi kennyini nkubuliddeko Edi yawe owulira kati kankubulireko abalala b'otamanyi Chairman Nyanzi ye mukulu w'abano abadde ne ssente ze nga Nuupu tagiteriiwo nga yeekolerera okitegeera awo basatu Mickey Wine akoze ssente ze nga ali mu kuyimba nga ne wiiki ejja ayinayo konsati si za Nuupu nkujjukiza tugenze ku mulala waani tugenze ku Banjoman bwe bakubuulira tu story ya Banjoman engeri gyakuŋŋaanyizaamu ssente
gwate wetaga bwetaazibwe nga bujingo osule microphone ogendo lago obulamu butufu yakunganya tafali buloka ku musenyu okutuuka ku kyali sente yazifuna tebandagenda nupu tenabeerawo Dax Katero no muto no si Dax Katero Dax Katero manya gafaanaga omwana yakajjave mu ssomero yali mu kuyimba ati tenkanya bulamu tugenze ku mulala goyinza okubatoma muta Julius Walakira sente zazikoze okuva mu butonga naye ate tenkanya era ne jali tomanyi yosawa zino ne banyina abakoze emirimu egy'enjawulo okitegeera Kyagulanyi Kamoocha teyabba obubbi emagera teyabba obubbi ne Busabala teyabba abantu bakoze bukoze so tebalinga gwe nti gwo omulimu gwo gwakubba bantu no okitegeera bulungi nnyo ate bwadde okola ka video kano nawe n'oyogera bwoti wulira bulungi nnyo kale tukakaneko tutuleko katono eddakiika nga 2-3 Sunday eno letugenda okusembyayo kampeni ya Pentagon yene ku mutwe yakuzimbibwa kale tukakaneko tutuleko katono eddakiika nga 2-3 Sunday eno letugenda okusembyayo kampeni ya Pentagon yene ku mutwe yakuzimbibwa kampeni ya sente za satellite ya Sunday eno letujja okusembayo okuwaayo wa satellite ku Monday nga 2 Kisiiro ate tukeera kusasula tumaleyo olina mwaka tonotono kembadde mbaga nti tugira tukyali kumpewo katono nnyo dakiika ng'emu 2 alina mu sente za satellite zijjeeyo sinziremu ekimu kya 10 ate sizeze ekiweebwayo kuoba osobodde kuoba oweereza lwa satellite ojjene wakubadde ennyumba etojje ebisotomwana wakumbyano zedda kati mukulu Nnyonzimaana nawe kennyini weekanze okwogera ku kigambo Pentagon wakyekanze ng'omanyi tekisoboka weekanze okwogera ekigambo Pentagon ng'omanyi tekisoboka n'okyeka kankadibaddizeyo katono muwulira bulungi nnyo yeekanze kennyini kale tukakaneko tutuleko katono eddakiika nga 2-3 Sunday eno letugenda okusembyayo kampeni ya Pentagon yene ku mutwe yakuzimbibwa kampeni ya sente za satellite ya Sunday eno letujja okusembayo okuwaayo kati asajja Abanyarwanda mwekaga temulina abakwatira nsawo kati bino ebibuuzo njala bigenda eriwo mukulu Nnyonzimaana ogambye nti Kyagulanyi talina bwazimbidde njagala oyawule political party ne church njagala oyawule abantu abalina okulala obuvunaanyizibwa bwabwe ekibiina ky'obufuzi tekizimbira bawagizi baabwe sebo gwe ayina endiga ezikuwa ssente on a daily basis bameka be wazimbidde ennyumba ku ndiga zo ekyo kibuuzo number 1 endiga mmeka ze wazimbidde ennyumba gye ziva tolina nga ne ssente ze baasonda ez'okuzimba Pentagon wagizimba wabwe mu Kigali era gyeri lwaki tewagizimba Kampala ekyo kibuuzo kimu tugenze ku kibuuzo ekyokubiri emyaka gigenda mu 20 bwe mbaserabidde ng'oli mu kusumbira ku ttaka ebyo ennyini naye ng'abantu bamanyi obasuubiza okuzimba Pentagon mwe abasajja n'abaami bali awo besigenda kuyita ndiga kambategeeze ettaka lyemuliko lya Muhoozi Kanyerugaba buli mmisa gy'ateeka waawo ne activities akolera waawo sente zammwe ebitundu 7 ku buli 10 sente ezo zigenda wa Muhoozi Kanyerugaba okusustaining obuyaye bwe 70% of the money Bujingo collects from his followers. He takes that money to Muhoozi Kanyerugaba because that land belongs to Muhoozi. Bujingo can't even set up a single room on that land because that land belongs to Muhoozi. Each and every coin he collects from you, 70% of that money, he takes that money to Muhoozi. That is his boss. So I remember buzabuza. Ekyo nakyo mukitegedde. Mukulu Nnyonzimaana Rosias Bujingo omusajja Omunyarwanda atonnye Mooli. Richard musajja munno
eyakulinnyira mu bigere n'ayita mu nnimiro ya zaabu n'omukuba ebyasi ng'ali mu kuula mu nnimiro yo ebijanjaalo mpozi wamuzimbira enju bodegaadi wo gwewakwatira mu lusuku Eden ng'ali mu kuluma apozo n'omukuba amasasiro omutta mpozi wamuzimbira enju mukulu Niyonzimana omugenzi Richard gwewakwatira mu nnimiro ya Eden ng'ali apozo ezani makula wamuzimbira enju yakuula ebijanjaalo byo ebyanambaale n'abirya n'agenda nabyo bwategeera ng'omusajja wasanga ebijanja bitokota n'omukuba amasasi n'omutta wamuzimbira ennyumba mbuuza just mbuulizaako neighbor wange wano Mr. Bean mbuulizaako Bean ali Canada ne Bean kenyini wamugulira de futi 2 wasobola okuteeka omugongo gwe yagenda naye akulima Bean Mr. Bean nkulamusizaako obujingo yakugulirawo ka futi 2 nti kagula okitegeera kati ndi wano kugamba Kyagulanyi tetumulabirako nga politician Kyagulanyi ye muntu alina ebyokulabirako enfofoolo ne famire ye yonna ffe gye tumanyiiko naddala ya maama we amuzaala ne baganda e bonna kyakulabirako mu Uganda tuli mu kintu kye bayita struggle but these boys and girls they are real strugglers they struggled for their lives they are well off because they worked for that fucking money nobody gave them even a single coin ompulidde bulungi mukulu famire ya Kyagulanyi naddala ku ludda lwa nnyina amuzaala ne baganda emuwulya bw'osomako bonna be true definition of strugglers they struggled for their fucking money and to be where they are right now tovangayo kuyimirira mu kapaleko akabba ettaka lya Buganda ne ssente z'Abannayuganda zitwala Rwanda okuddamu okumentioning erinnya Kyagulanyi ne famire egy'omanyiko entono ne bannyina baazalibwa nabo mu maama we waliwo ne Irene Kayemba n'abalala kubanga ti wano ndi kuleva esobola kulikolinga amannya gonna baana bawala ne baana balenzi bakoze ssente zaabwe abalala bali abalala baganda ba Kyagulanyi nabo bakola bakozi balina ssente zaabwe era nfundikira nkugamba Nuupu yakabala myaka 3 n'ekitundu Nuupu wattu eyina ekitebe kyolaba ekavula ekyo eyina ne training win ekamoocha ompulira bulungi nnyo ku myaka 3 n'ekitundu kati kye yakoze na kino kiyinza okukuluma nakyo kankikulage kati kino kyakoze tulina regions 5 mu ggwanga buli region yagiwadde emmotoka ya mobilization nakyo kikulume Eastern region, Western region, Northern region, full time. This is just a beginning. We shall try our best to make sure that even all other sub-regions get capacity to do this work. So, Mr. President, may you hand over the keys to these deputy secretaries for mobilization. Ekirala mukulu n'agamba ebigambo byabira birijjukirirwa nnyo nakugamba kijja kuba kya buswavu nnyo nga wagoba Teddy Bujingo eyakuzaalira abaana n'ogenda n'omukyala gw'otasobola kuzaala nakuga tosobola kufunisa mwakazi oyo olubuto it is on record vilyenje eziri enkadde nakugamba gy'onookoma okukwasaganya ebintu ebitakwatako tosobola kufunisa mukazi olubuto ate ne nkugamba n'ekinaakujja amannyo mu kamwa era ajja kubeera mukazi olwakuba tokimanyi omanyimu abanyana namutegera lwakubiri ku butale bw'omubuulo nga gye buli gye mutegerera gye mutwala ente zammwe n'embuzi mutegera lwakubiri nakugamba tolisobola kufunisa mukazi olubuto kubanga tosobola
yakulogera mu kapale ka munda lwakanyika mu mazzi ng'otabuka kati gw'olyawo ojja otulekanya wano ebyobufuzi tebikwatako bireke kubanga gw'oyogerako after 3.5 years azimbye ekitebe alina training wing hamocha alina office okwetoola Uganda yonna wadde zipangisibwa eza Nuupu region 5 yaziwadde emmotoka n'ebirala bikyajja kati yensonga lwaki mwena mwaganginze apo gwe nkomaze tugenze ku mulala wano njagala mumpulirize bulungi nnyo njagala mumpulirize bulungi nnyo banyabo ne bassebo njagala bategeeza abaleeta bamanyi byabufuzi bya Museveni bwabizannya kandi bategeeze akantu kano kagenda kubeeramu kazibu nnyo okutegeera naye njagala mukategeere Museveni ye muntu azanya ebyobufuzi ebyekisibira mu bbwa Museveni akuzzaako omusango ate nayagala omwetondere era akuzizzaako omusango yaba akusonyiwa yenkola ye noza mugitegedde mu nkola eyo Museveni yakwata abaana baffe bonna ab'enkyukakyuka n'abasibira mu makomera g'abamagye era gyabadde abavunaanira naye emyaka gigenda mwena ng'abaana bano babaleeta mu kkooti z'amagye nga tebalina misango wabula n'abalemezaayo kati agenza okola ku international committee nga kibalya n'ayagala atandika okugenda nga compromisinga famire zaabwe n'abaana bano abakompromisinge which omwezi oguwedde nafuna abantu nga mukanga bangamba nti manyi Balamu in fact kanki banyongere bulungi Demapuga weyabangiza abaana bonna abaabula n'abattibwa yakuŋŋaanya data yenna ey'abaana abaabula n'abali makomera ne adressi za famire zaabwe zonna n'azikwata n'azikwasa state kati Balamu kye kyamugjayo ng'ajja asugumbiza mbunze ngira kwogera Museveni ate abaana bano ne kitamukolera kati bamuwa Balamu task agende nga compromisinga abaana bano ng'akozesa adressi Mpuuga ze yawaayo Balamu abadde atambula mu famire z'abaana bano ng'ayogera n'abazadde b'abaana bano nga bawa ssente n'okubagamba nti bakkirize abaana baabwe babakkirize emisango era ssente bwe ziri ez'okubawa bave mu kintu ekyo wabula mu ku kintu kino nga bagamba nti bakkirize emisango gye bazza gye bavunaana nti baagizza nti simanyi beekalakaasa baali batega bombi kibiki okuzzaawo kiri era ekyalema Seggirinya okukola kuno Honorable Seggirinya kwoli era isaluti wagana okukkiriza nti ebijambia nti Kyagulanyi yabikutuma nga si yabikutuma kati nabano kye baali baagala okukola Seggirinya n'akigaana kati bano kye baagala okukola essaawa zino kyekirwa baagala abaana bano bakkirize nti Kyagulanyi nti yebasindikanga okwekalakaasa simanyi okutega bomu okukola biki byonna bisimira ebintu byonna by'ekijaasi nga baagala muteeka gwa butujju okumutemako ebiwawaatiro ebyokuba nti afuna support okuva mu diaspora kasita akuteekako ekigambo nti ono akolagana ne terrorist organizations kyagala okumuteekako nange kennyini baakinteekako mu fayiro zange mwekiri kati naye kyagala okumuteekako kati Balamu atambula ku adresi z'abazadde abo ng'agenda abagamba abazadde bakkiriziganye n'abaana abaana bakkirize bave mu makomera bajja bawa ssente basetulinge azilonga azi tebakkiriza emisango bulaaza nga tonnakkiriza bw'okkiriza nti wazza omusango otazza ne ku gogo kye wakkiriza kigenda kubeera kitegeeza nti profile already eliddumudi tolina wogenda kusaba visa ng'obadde wakkiriza nti wakola ebikolobero by'obutujju by'otaakola nkiddamu gwe mwana muwala ali mu kkomera n'omwana omulenzi ali mu kkomera ngenda kwegayirira kwatirira bamugumu pulezidenti akola buli kimu ekisoboka famire zammwe bazituukirira era bazirabirira abazadde b'abaana bano njala bagamba Balamu ne gavumenti okujja obbatuukirira bakkirizisa abaana ba misango gye batakolanga wano omwana we yenna agenda okukkiriza ng'ali compromised ne kye bagenda okukkiriza kigenda kubeera ku Google nga talina waagenda kusaba mulimu bajja mubuuza wali ozizzaako omusango bateeka erinnya lye mu system bamulage nti ono yeetaba mu bikolwa by'obutujju ebitaaliwo profile ebeefudde ne bw'anaagenda okusaba visa
ku embassy yonna bagenda mugamba wali ozizzaako omusango bw'ogwegana ng'oteekamu amanya oteekamu magana nti ono terrorist yakkiriza omusango tegwamusinga tolina wogenda kufuna visa tolina wogenda kujja mulimu nenge ebintu byebakugenda okukozesa bikyamu tebikkirizibwa amateeka tebiriiyo abazadde mukubiriza abaana bebakwatiddeko bambi tubasaba manyi nti ebbanga ddene naye bwe bagamba nti Kyagulanyi abasibiza Kyagulanyi abagamba please bwe mba mugamba nti abaana bali mu makomera bizinensi yange njagala mbate bizinensi yange egwe Kyagulanyi yakugamba abaana bali mu makomera muga nti nze mbasibiza nga mbafunamu ssente mubate bizinensi yange egwe nga lumujja lwaki temutabaana mu bizinensi ya Kyagulanyi neefa Museveni lwaki tota abaana b'abandi bizinensi ya Kyagulanyi neefa Kyagulanyi alina ekkomera oba Kyagulanyi alina dooni ziwamba abantu mumu abawamba okitegeera bw'obanga bizinensi ya Kyagulanyi baana bali makomera please mbate bizinensi egwe n'ennupu ejja kubona ekite bajja kitunda as simple as that in fact kambawo magezi release those political prisoners wajja kuta myezi 6 nupu ngegudde Kyagulanyi nga naye ekite baba kitunda baba kijjawo nga kivanga political party for as simple as that kimwagala so don't waste your time mukikole ekyo mbanga akimaze njala bategeeza ekigambo kimu Baganda afu bali mukomera manyi bono baka mujja bofuna tebakozesa nsobi waliwo voice note yafulumye n'ebintu byengendo bazanyira mulabe ebintu byengeje babizanyamu ye politics ogona bagamba nti wekitujju bano bakola kitita premeditated statements nakola statement nga alina asuula ejjinja mukasakala bekyekivaayo kuno bakozeseza fulufuuyi okukola standi zaabwe naye mu byengendo bazanyira mwengendo bagira byengendo banyumiza kati mu premeditated statement zaabwe zebakola baagala kulabisa abaana bano nti bakkiriza emisango era ne ssente bateeke ku Kyagulanyi emisango gy'obutujju kati ekizibu kikino omwezi guno nga gutandika nafuna essimu 6 jjukira baganda baffe bano babajja mu kkooti batutegeeza nti lwali baganda baffe bajja mu kkooti emakindi ya militale ne nafunanga interview ng'eŋŋamba nti baganda baffe bano babafulumya ne batambula mu mmotoka balwako mu mmotoka ez'enjawulo nga beetoola Kampala nga they are very happy from 6 sources ng'ekkooti y'emakindi tetudde naye nga batambula mu mmotoka zino eza state I'm not sure either baba twala for training either baba twala kudiru either baba twala kula family zawe I'm not sure about that but if a suspect is not presented in the courts of law and you see him or her being driven in the state vehicles then otandika okufuna suspense nti kiki ekigenda maaso ku kintu kino nafuna sources 6 kyesimanyi activity gye bagenda kukozesa abaana bano kati bwe nawulidde voice note zengendo bazanyiriza fuyu eza fulufuyi ne manya nti sources ziri omukala zanga ngo mwezi guno gutandika wandibaawe ekintu ekikola ki ekitambula naye ba comrade mwenda ngenda basaba temulumba ba comrade bali mu komera be bakozeseza ensobi n'aballa tukoze system ya president nti ekyokya okirinda nekiwula n'okikwasa engalo njala baga buli kintu kyonna ekigenda maaso ekikolebwa state ku baana bali mu komera president akimanyi nange nkimanyi n'abala bakimanyi but it's not the right time okuvaayo okwogera ku nsonga zino just we are doing counter attacking the system ya Museveni okulaba nti tebakola nsobi oba kukozesa abaana bano nsobi ompulidde bulungi ebiramujja bimanya neffe wano tukola kye tuyita counter measuring we are counter measuring Museveni's blackmail and propaganda against Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kye tukola ebisigadde byonna bijja kweyogerera nga time etuuse omukyalo ono yavuddeyo n'ayogera bw'ati ali ku TV uli abo yayogedde fulufuuyi njagala mwenna muzeeyo akatambi fulufuuyi olwatandika okujja ne system ewemula
Museveni n'amutwala ne Kamoocha ku kitebe yatuukawo ne Katonga ne Guntu yatuukawo Kavule yagenda lumu kati agamba nti omu ku bantu baatendeka okutega bomu yaga kati eno statement yakoze jembaga bakira premeditated statement ndi naye baamutendekako okutega bomu kati if they are looking for the suspects who participated in all those trainings furufuyi bakozesa ki ku TV ne mu Uganda bandi badde bakwata dango lyamanga the suspects if you confess that you are the one among those who were trained to riot mulye bulungi omanyi state egina nekozesa abantu nga Windows ntono nnyo tebasobola ku analyzinga bintu bino fengeri gye tubiruddemu boko officing anti na wali omu jukira ne kijja ne kitandiko kaba simanyi nagamba abantu ambayina okufa no gamba nti basibye abana myaka ena bayina abaana baabwe simple ke eyakujja ekiwojjolo n'akuzalamu omwana bw'omusibire luzire emyaka wakamusibire emeka mpozi yali asaani fulufuyi simple ke gwasiba nga amaze okufunisa olubuto noga nti akuswaza n'omusibe luzira yali akutiddani nga ne DNA reports zonna wazisirikira wagano zijjayo njalowulize statement yono mukyala kino kye bayita pretense oba kye tuyita act iso etendeka abantu ne bajja bakola ebintu nga golaba kintu kya ddala ngumbe kintu kyakuzanya ziri zibera drama acting kati jukira Senkubuge siasa yomu kuba actors era naye akolera iso James Senkubuge siasa oli informant wa iso iroli agent wa Salimu Sale ekyo nsijagala kitegere kati njala musoka mulabe acting drama wono mukazi gwe yataddemu nenjala mukotingemu ekintu kimwe yayogedde nti baba tendikanga okutega bomu ngaddi kubanga nopu wapipo wajivaamu dda njagala mulize buno omwemba somesa ebintu bino mubitegere nti Museveni atendeka abantu okukola ebintu bye nga wabalaza nti bantu bategera bintu bino ogenda baddiza muliro mulize bulungi nnyo ono efulufuyi wulira bulungi nnyo emyaka ena omanyi do you know bakubira abana bakubira esimu omanyi kye bayita emyaka ena omwana w'omuntu aliko omanyi emyaka ena ababatumanga musone bakazi bammwe abatumanga abaana b'abantu abo musula muli enkoko ne chips musula mu binuula musula mu ndongo abaana b'abantu babundire luzira abana abantu babalagiranga boche police babalagiranga boche petrol nange mwandagira ne mutukozesa bibomu ebyomusenyu n'amafuta nange mwali ngamba nembikola James birungi Emeka Tabazi Christopher Damolira arrest Fulufuyi with immediate effect and she should bring the evidence which confirms that he was trained. Who trained her? And where? Aina kubera mukomera. Asino kuleta obujulizi ku byayogedde bino. Kubanga this is a premeditated statement. Nga mbasomeseze ebintu by'abana babatadde mbali musimanyisa nya kuyesimo nga akaba so bichi kati ono najja nga bamutendesa akole ekintu. No ani knowing na yogere ekigambo kiyayogedde ono alina kubeera mu kkomera kati essaawa zino the moment you confess security bate eba yakutte dda nakugamba olina files 36 state ekyakusirikiti 36 files ku semwai nazirina tomumanyi kankabaddize mu bulungi nnyo kati eyasanya sigenda gizanya naye eri related ku kino kyeyayogedde wulira emyaka ena omanyi do you know bakubira abana bakubira esimu omanyi kye bayita emyaka ena omwana w'omuntu aliko emyaka ena ababatumanga musone bakazi bammwe abatumanga abaana b'abantu abo musula muli enkoko ne chips musula mu binuula musula mu ndongo
abaana b'abantu bavundire Luzira. Abana abantu babalagiranga boche police. Babalagiranga boche petrol nange mwandagira. Ne mutukozesa bibomu ebyomusenyu n'amafuta. Nange mwabi ngamba nembikola. Bakwana liketsa kya Katonda nali mugazigezi. Nze Katonda yambereddewo. Nagamba bantu gaba tuyite mu fureje. Tulumbe police. President Museveni kusaba. Abaana abali Luzira bakwatibwa ku musango gw'ebyobufuzi abaana 32. Abana basonyiyibwe mulemu katono osobola bazala ngabo. Alright. Munsi wano wendi nensi zirina amateeka. The moment you confess that I was once among those people who did this and this and this, oba tonnava kulumuza microphone bayinza either kuchimira mu ambulance oba kuchimira mu 99 yennyini. My ambulance ne 99 obugombe bifaanagana, tosobola kusukka waawo. So nabagamba nze ndi artist naye atali muyimbi ate nga n'okuyimba akusobola kubanga ekyo kyo nkimanyi lwakuba nakigiye field nagigaana. Nsobola okuyingira mu kalakita yonna mu muzannyo gonna gy'obompandiikiddwe giyingiramu. So kati bamutadde mu kalakita y'okujja okkaaba olw'okuba nti tali talented, bino si bintu bye. Era kalakita yamulemye okuyingiramu akaabye otuziga ate n'akalowooza akasala tumanyi mukwasa miranga kwiga akakalu niye ate eddoboozi alisala alaga nti alumiriddwa nnyo ate then after n'akonfessinga. Kati mukulu faamu tuli ku intaneti kuno kujjawo bulimba bwa Museveni bwakoledde emyaka almost 5 ng'ajja abuzaabuza abantu. Kati that case is closed. Obasanya omukubidde simu yakubidde simu, that case is fucking closed. No question, no answer. Kati mission ya Mukama James Birungi ne Museveni Muhoozi ogisse kubanga Justin Kutembo kusi mu video yo ne ebigambo n'embikyusa n'ebitegeeza public. Kati mission closed. Mission eyoku abaana Museveni yabalina yabasiba so si Kyagulanyi. Ngale bwakwata simple ke n'omuleepinga n'akufunisa olubuto n'asaba DNA eno tazisoma n'omusibe Luzira agenda n'emyaka 4 ani ademandinga simple ke right za simple ke yakufunisa olubuto nvuko omwana omuto sufulufuyi ebiseera bisinga nga tebannakuzanyisa mizannyo gino soka webuze gwani. Era webuze abazi bakola ebintu bino byonna bamazewo bbanga ki era bali luddawa tebaliiwo kubanga tebalina kye basobodde kukola mu bulamu bwabwe. So Mr. James Birungi, the head of CMY, Emmy Katabaz of Internal Security Organization, Christopher Damolira of the Crime Intelligence Unit, Muhoozi Kainerugaba, the CDF, and the so-called President Joseph Tibahaburo Tabasiba. That mission of forcing all the political prisoners to confess that they committed crimes during the elections of 2021, that mission is dead at arrival. Because one of your state agents, whom you thought that he's going to be more clever to set up a fake propaganda or blackmail, in that case, she's not intelligent enough. She had missed the whole plan as you planned it. Ajono yonna. So case closed. Oba mbasibe kubanga muyino basasula mwabasibako emisango emikyamu. Ono mwasindise eddebe lya mwanya enkalu ate nga za kirerya talina kyasobola bakolera. Case closed. Lwaki mbagamba case closed ngende ku nsonga endala? Kambaze wano katono nnyo mupebo dakiika emu. Katono nnyo waki case closed. Nakano ka video kakulaga nti bano bonna bazanyisa
bagende bamuti nakola ensobi naye abantu bakusika bwaffe bebandika okusobola tatta kitanga abulanyirize nandi bakoledde ki nze ng'omwa nzijjajja w'abendiga kintu kya bulabe nnyo nze natuma abaana abatayingira ddala bosabute nze natuma lujja ne sserunkuuma nze nabatuma bagende bamuti nakola ensobi bano bonna script oba byokwogera bijja ku seemwayo bayirawo kantegeeza eggwanga ezo program jajjikola ku Sande zonna comedy ebiri mu musango gw'omugenzi mu buze jajjaffe Luwomwa zonna script za seemwayo byonna abizanya kubanga n'obuwanga basange 17 it's on record amagumba bagajja ku seemwayo abaana baze batugumbulya ku seemwayo abatalina identification nebagalita baga planting out they are disposing those crews ugajja ku seemwayo je bagajja so gonna gose sibasanze obuwanga 50 beba bana bawamba ne batta abatayinako bumanyifu je bali so oyo kateba wabo gotwa nze najja wano ku exposing amu 7 n'ebintu byonna ebyekiyayi kitegedde bulungi nnyo so e program njajiba kulya ku Sande mugenda kunyumirwa kati awo tuvuddeyo katugende ku nsonga endala kunaku olwokusatu najja neŋŋamba abantu abakolera mu katale ka Owino okubeera begendereza okujjawo okendeza capital wammwe n'obutale kaamu nsimbi kati mumpulirize bulungi nnyo abali mu Owino Yoseiti Bahabulwa tosobola musanga wantu wonna nga akola ekintu abeera mabega tosobola mulaba wabula akozesa abantu bakozesa yena asigala emabega ndi wano bategeeza nti Museveni ng'ayita mu Odrek Lwabwogo ne Frank Tumwebaze bebaagala okutwala akatale k'Owino naye nga mu kino baagala kugaziya shopping mall yaabwe ya Hamu ebenga emalayo Owino market yonna era bagenda kubookya oba okubakuba bomu oba siki bayinza okubakola ekintu ekira kyonna okubafulumya akatale ako kubanga ettaka balyagala ompulira bulungi nnyo mu kulyagala nayongedde okukola okunoonyereza n'okusindika drone zange okwetegereza ensonga eno kuba bwe nzija n'empa information ate ebeerayo abantu baga nti erindako kino kiri ABCD EFD ensonga lwaki nze seekweka nga ba TV oba wambo bali mwali mu creatinzeewo nzija n'enjogera nga ndi mulamu n'enkuwa information n'enkuulako ne reference n'obujulizi gwe n'obuuka enswa nga ngikuwadde nze seekweka kuba sina kyentya natalaafiya bwe nayogedde ku nsonga z'akatale ate ne zireeta information ate empya ennyo ku katale k'Owino 1 mwenna ng'omanyi nti oyina ebintu bye mu katale k'Owino bikendeeza ebitundu 5 ku buli 10 n'ensimbi tozisuzaamu olwaki ettaka lino Yoseeri yali agala dda naye ng'ettaka lino Yoseeri tannafuna biryogerako nga ne State Council yennyini eri matankane ng'empale ya Museveni ng'ettaka lino egamba erina ebyapa naye nga n'ebyapa naye bituufu tekola kitemanyi we biri fun enough ettaka okutudde akatale k'Owino lyonna ttaka lya Buganda n'ekisaawe ky'ennakivubo kye muyita Hamu mukimanyi bulungi ettaka kyalyaki nayo lya Buganda naye kati Museveni bw'amala okuba nti atutte ettaka lino ne wavaayo famire ya Ssekabaka emu n'emugamba nti ffe bannannyini ttaka lino era n'ebiryogerako tulirina
mpulira bulungi nnyo drone zange zasobodde okuntegeezaako nti waliwo omwami omu ngono bamuyita Kiriwa Fred ono nga yalina obuyinza obukwasaganya ensonga z'abannannyini ttaka lino. Kiriwa Fred omanyi kuno kwoli naawe okimanyi nti gw'olina powers of Anthony ez'abalangira n'abambejja bannannyini ttaka lino abatuufu. Kiriwa Fred gw'olina gwe goba powers of Anthony to execute all the transactions businesses on behalf of this loyal family. Ompulira bulungi nnyo mukulu Kiriwa Fred. Bano bategeera batya? Museveni ategeera atya? Museveni aina bamuyita Blue ID man go bayita obadoza major oba ali kudalya major ngomeye musajja mugala bamuyita Lukyamuzi ono akola mu State House ku nsonga z'amataka. Lukyamuzi nesimete oli musajja muganda. Lukyamuzi yanoonya buli ttaka lyonna eriri valuable mu Kampala, Mukono, Wakiso, Ntebe, Kayunga, wonna ettaka eriri valuable mu Buganda. Lukyamuzi yanoonya ettaka lino era ettaka Museveni lyalina ebitundu 7 ku buli 10. Ndowooza Lukyamuzi ono yabadde alikwasaganya okuzuula bannannyini ttaka, abagulwa ne bagulwa, abagibwawo ne bagibwawo, ebisigadde Katonda n'alaba. Bamuyita Lukyamuzi. Ndoza mu erinnya Lukyamuzi muliwulira. Nsuledi ya mwabali kuno Lukyamuzi erinnya Lukyamuzi erikola mu State House nga ali ku nsonga za ttaka. Ono yatambuza ensonga z'ettaka lya Museveni, ya finding out bano bafa, bano beetaaga ssente, bano bakola ki. Era okusinzira ku drone zange kyagenza okweteka okugwa bulungi ngera Lukyamuzi yali mu ttaka lino eryokunoonya n'okufuna ebyapa bya wano ebya Owino Market era nalyo balyeddize. Ne kati nga Museveni talina waagenda kujja bantu bano kweddiza ttaka lino, alina kusooka kuba okumako omucomo oba kuba bomu alyoke yeddize ettaka lino eryakatale k'Owino. So ettaka lino oba mwagala oba temwagala okujjako nga mukyusizza ne mwerwanako, Owino Market yandibanga ekoma mu mwaka guno okubeerawo to exist. Owino Market might stop to exist by the end of this year. Lubanajja wakatale kano oba okkookya oba okkuba bomu lwenjo bba baani bannannyini aba abayita bannannyini ttaka lino abali mu Royal Family. Ng'effamily eno yaba Ssekabaka naye amannya gano nkyagakolako further investigations okufindinga out bano balangira ki era baba mu Ssekabaka ki. Kubanga ebyapa ente bakolera ebyapa mu Land Board mu Ministry of Land basobola okukola ekyapa kyonna esobola okubeera mu ffe najja neyeefula nti nze nanyini ttaka lino ate ne wafubutukayo gurupu eneraga nti ffe rightful owner ne mwesanga ate baga nti ate waliyo omusango mu kooti ate ono simanya awaabira ono ku bintu by'ettaka ly'akatale k'Owino. So ebyo byonna mu bisuubiro biyinza okujja mu maaso ng'efuutuse munaga nti ate kati Lumbu yayogedde ku ttaka lino kitegeeza ettaka lino naffe ffe bannannyini ettaka lino kanoowulira nga bwe njogera ku bano ate jja fuutuka gurupu ogwe muzannyo gwa Museveni ye gwasinga okumanya. Baguyita buzaabuza ofuge kati very soon muyinza okulya nti ate eno family kati nze family egisirikidde ne olunaku lwe banaayo kyakatale ako bokka kuba bombo okasendawo lwenjo okujja n'amannya g'abantu bano abeeyita abalangira n'abambejja lwenjo okujja na gurupu zonna zijja kuvaayo bino mujja biraba nkimanyi nti bajja kujja batandika okweggulako emisango egy'ekisiru very soon okusinzira ku instincts ze bajja kujja begguleko emisango egy'ekisiru ku ttaka lino ne the end of the day Museveni ettaka lino agenda dditwala by all means. So whoever doing business in the Owino Market, please
look for a new place or stay there. Your business will be banned very soon. Your business will be banned very soon, and you lose each and everything. Kwa Museveni akimete abakolera mu katale akowino abasingo bonji bantu bakusere ate yakokwera n'abakusere mu gwanga agenda ko kyandoza mutegedde details nsigaziza nindale bana ko cyo balibadajja wabantu nga bakajjo by force nja kujja ne details nga mazizo kola ko further investigation who ani nemba wadde ko kati gwakolera mu wino information obonji ulidde ekisapu bato jiulidde mujja kitegeera nga muyina okwerwanako. All right. Awo nawo nvuddewo. Awo nawo nvuddewo. Njala tuddewa. Kati bwe tubagamba nti ekiri atabala ekiri n'atudde waka. Ebiseera ebimu luba mweyibaala nnyo. Ntegeezeddwako nti abadde bagufudde omuzannyo politics tankwatako, economy tenkwatako, mwogera nnyo be mwogera tembiinaako bitona bagulu. Ndi wano bategeeza. Uganda Revenue Authority to correct school fees in a new education proposal system. Ekitongole ekikunganya omusolo mu ggwanga lya Uganda kyavudde ekitegeeza kiri enteekateeka egenda okuba nti ekikunganya school fees ezo ez'abazadde zibasasula eri abaana abo nga bwattu bagenda kubako enjawulo y'omusolo. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza oba owagira enkyuka kyokuba togiwagira. Museveni kino ekintu agenda kiisa kubanga ayagala ssente nnyingi nyezina okuddukanya obufere bwe n'obubbi bwe n'ebyobufuzi bye. Kati ne school fees zobadde ogenda okusasula ku ssomero, Revenue Authority eyinza ozzaagala nga yezifuna, wabula ng'ensimbi ezo bajja kugaa nti otoopingekokko ssente nga bagenda zijjako omusolo. Kino kigenda kuforcinga buli muzadde yenna agenda osasula ssente ezo oteekeddwa okuba nga olina tini number. Do you know what it means a parent or any person to be having a tini number? Kitegeeza nti tini number olina ogifeeding Revenue Authority esobola oteekako omusolo gwonna gweyagala. Eyo mbimanyi bulungi nnyo. Kitegeeza nti kati okusasula school fees omuzadde olina okuba nga olina tini number nga bw'osasula ssente ezo Revenue Authority ejjako omusolo gwayo. Kitegeeza mu butongole abadde asasula akakadde olina ssente z'olina okwongeramu, abadde asasula 5 olina ssente z'ogenda okwongeramu, abadde asasula 2 olina ssente z'ogenda okwongeramu. Kitegeeza nti zigenda kukula zeeyongeremu. Mukama yeebazibwe. Amina ey'amaanyi tebinkwatako. Mbera ku social media tubagamba ensonga zino muzoogera politics tatukwatako. We are less concerned about politics. Rumbuye tebalina byakola boogera nnyo. Yes. The next is to start oxygen in Uganda. Oxygen bagenda moteekako akapima oxygen. Zo ziri zinabagamba okwepiica ez'okwepiica mu hoteri baziteekako dda buli kubanga omusolo gw'okwepiica mu hoteri guli automatic lwakuba temwagutegera kangu bannyonnyole kati mutegere bulungi. Lodge yonna oba hoteri yonna mu Uganda oba bagamba nti lodge ya mutwalo mu Uganda gyogenda oba togenze kwepicha as long as nti yitibwa lodge oba hotel. Bwe bagamba nti obadde olina osasula omutwalo gumu n'ekitundu bagasasula gumukana nakitegeeza nti gavumenti etutte enku myezi 3 either opiica oba topiica oba asibata oba ofuluse buli muto gw'omuntu ogingira mu lodge oba mu hoteri okubaka gavumenti efunako ssente zamukitegeera. Tebinkwatako. Tubagamba ebintu bino muzuukuke tukyuse gavumenti ng'obudde bukyali mujja kulwako emunywa amazzi muganya okutegeera.
kati bambi tebinkwatako ate bwe tebinkwatako bwe bayina abaana abasomera mu masomero nga tasobola kukola kintu kyonna nga tanaweza school fees za mwana Uganda oseka bwonyiiga oba onyiiga bwoseka buli omu ojja kiwulira era ojja kikombako kati wulira ekiri ku kisaawe Entebbe mulimu bannayuganda bakola bizinesi zaabwe nga basuubuzi ne bannayuganda nga bo babulooka mulimu bannayuganda nga nkugambye mulimu bannayuganda nga basuubuzi ne bannayuganda babulooka bali babulooka mwe mulina abatambuza ebinagenda nagula ebintu ekyina n'abireeta kati abantu abadde bakolera mu nsinga Butuluuki badde bakolera mu nsinga United Arab Emirates badde bakolera China nga bagenda ne bagula ebintu ne babireeta ku nnyonyi ne babiwa bakasitoma baabwe kati omanyi kibali mu bakola ku kisaawe Entebbe kiwulirize bulungi nnyo omuntu bwajja Butuluuki wanaagulawo essuuti ya $4 mwezi mu 5 Uganda Revenue Authority Entebbe essuuti eyo egikyajinga $4 mwezi mu 5 kitegeeza essuuti gye waguze $4.5 wane ettake Revenue Authority ku kisaawe Entebbe genda gikujjako essente ezimu ze wagiguze kitegeeza ogula essuuti ogijja ettake okuyingira Kampala okufuma ku kisaawe ky'Entebbe nga ogiguze $, nga yonna okuggwa eggweredde mu $9 ogenda gitunda ssente mmeka the same applies ku ngatto ku masimu ku biteeteeyi ku buli kago yenna buli item gy'oleeta ssente zaayo ze wagiguze ze ssente ze bagivaluwinga mu kusasula omusolo. Do you copy that? Okiwulidde munnange ekintu ekyo? Bw'oba waguze iPhone 12 Smart Pro Max because ebitya zibisimu za musizimanyi. Wagiguze milioni mukago myayinza okuganijala milioni 2 musolo. Oba waguze Samsung zine ziriko ngo waziguze milioni Samsung yajanga jala milioni 3 musolo. Kati abasuubuzi babane tebakyagenda nnyo China, Turkey ne Dubai. Ngorede eriyo bannansi abali mu bizinensi y'obwa buloka n'okuguliza abantu abo ebyamaguzi bo ne balinnye ennyonyi on a weekly basis ne babiyingiza e Kampala ne basupplyinga bakasitoma baabwe nga bwe batambuza obulamu. Kitegeeza nti Uganda Revenue Authority musake eyokuddukanya bizinensi ebajjemu automatically. Bwe baana bawalazize paka ne basigalamu kiba kitegeeza nti gwabadde alina okugula essuuti emitwalo 35 otuusa okwambala essuuti y'emitwalo 80 ku kakadde. Kati ate essuuti yo maze ogisasulira $5 wagiguze $5 bwetuuka mu dduuka omusolo gw'enziku najja gwe bayita sifreeze basi infreeze wa infreeze najja kubanga buli kyoddono kisa mu system ne bakusala 18% VAT. Kale kankikunnyonnyola kitegeere oguze essuuti China ya $1 mwezi oba ogiguze mu America oba ogiguze Canada oba ogiguze Europe bo bezira kintu kikuba kiva Turkey kiva Dubai bo kibafa. Essuuti ogiguze $1 mwezi
n'osasula omusolo gwa $1 mwezi size ekyenda nti ye n'ovulumula emmotoka n'ojja Kampala n'ogisapulainga n'ogigaba etiye kati olina bw'ogitunda omusolo gw'enziku najja ifreeze babwita infreeze tickets may infreeze whatever it is zeguyita musolo gwa nziku naye bw'olumala ogitunda olina ogiteeka mu system n'akusala 18% omusolo double taxation kati kitegeeza bano automatically bajjamu abantu abadde bakola business eyowa broker n'okutambuza emigugu n'okusuubula okwetoola ensi zonna babajjamu automatically. Abantu bano balina family, abantu bano basasula emisolo, abantu bano batambulira ku looni era basinga ebintu by'okufuna ssente zidukanya business ezo. Ogenda balekawa ekyongo kitadde ku bbali. Arrogance eri ku kisaawe Entebbe ey'Omunyarwanda ng'atunulidde passport y'omuntu mulimu Nakyejwe Nakubulwa. Asooka nakweka ba face wawulira erinnya Nakubulwa Nakyejwe naye kabaka face n'abantu bafuuyidde ng'awulidde erinnya Nakubulwa oba Mukasanga yali mu business y'okutambuza. Awulira kimulumyo nenga oli mukozi wa Revenue Authority alina okukuwa service n'osasula n'erinnya lyokka awulira n'obujijja oku abayita ku kisaawe Entebbe munjulire. Owayo passport ngumunyiga olina n'akaba face n'omugamba onyiiga ki ng'olabye erinnya ebintu bino tubibagamba naye mulowooza ng'ebintu by'okusaaga bwe tekitannatuukako oyinza n'okunyiiga okusinga aza abyogera essaawa zo nga just erinnya Namukasa oba Mukiiwa Mutebi ng'olira passport oba ogenda kusasula omusolo n'akuddabolinga because of that name n'akulaga if you don't act according to his orders or orders business ya agenda gisula oba kuddabolinga bintu obirekewa by force because of the name. Lwabogo yabaga nti Abaganda very clever, they are good in business. We've tried to force them to get out of business, but you know they are strong enough, they can survive anyhow. You are Chimbyogeranga webiri wano. What Chimbyogeranga webiri wano? Mmwe bakujjukiza nnyo kuwa bujulizi na kubaleetera bintu mbitegere bulungi nnyo. Kaluwakko nawe yangu wavaayo wano. Aliwo wano Lwabogo. Nkanoonyi wano. Memuli bakujjukiza nnyo baga ebintu bino olumwewunza nga temwagala bitegeera naye ng'ate biri kaluwa. Kitegeeza mbange ndagenda mu kabox wansi gye kali nkanoonya. Alright, mpemu dakiika mmala okukanoonya wano mu videos. Mmala okukanoonya bansobola okukafuna wano. Ndako mmala okukanoonya wano. Naye nakabazannyira bunaku nkabazannyira wano. Nkabazannyire wano mukawulire. Nesi kalabo wana tunakajjemu ndowooza nakadeletinze if I'm not mistaken. Kaluwa kali eno munindeko wano nkabazannyire mukategeere. Bemba sikalinaamu naye mukamanyi bulungi mbadde nga nkabazannyire ebbanga lyonna. Mukategeere kiki mugenda okufeesinga musigale nga mwebase mujja tegeere ensi gye mulimu nti si yammwe mulina giri wano oddamu giwamba. Abasajja bagiwamba dakaakano saagala kwemenya kaako. The Muganda B, after spending 35 years in the power, 100%
99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture and the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. The Uganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess, and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about business. The subject. The most confusing part of that gentleman, the so-called Rabogo, the son-in-law of Museveni, first and foremost, he's a son of a bitch. Someone might ask me, why do you call Rabogo a son of a bitch? Yes, he is a son of a bitch. He is like his father-in-law Museveni. He doesn't have any address in Uganda. He came with his mother. Nobody knows Rabogo's father. Nobody knows Rabogo's mother. He came like Museveni, his father-in-law. He's a son of a bitch. He's not a Ugandan. That's why they behave like the way how they behave. They talk arrogantly because they know that they captured power using by the use of the gun. They have all rights of killing people. Is he dealing in human organ trafficking across Africa and the entire Asian countries? He's the one controlling Mulago mortuary and the other mortuaries in the referral hospitals across the country. Whoever meets accident in Uganda, they take you direct to those mortuaries or hospitals. They harvest your body organs, and that is his business all along. So he talks anyhow because he doesn't care. He's a son of a bitch. He doesn't have address in Uganda. Nobody knows his father, his mother. Let no one lie to you that Sam Okutesa is the father of Rabogo. No, he's not his father. He's a son of a bitch. He doesn't have his mother. He doesn't have his father in Uganda. These are the people, foreigners, who are just killing us Ugandans, including Museveni. That's why I call him a night dancer. Because night dancers, they eat dead bodies. So if you say that he's a well-educated man, but he's behaving like a night dancer, by doing this shadow business of body organs harvest in Ugandans. Ono simu na Uganda musajja mugwira talina kitemu mu Uganda, talina nyina mu Uganda, bibana sajja batutanga tana kyakwetaaza kubafa batulabanga business. So kati business zino bazibajjemu n'abadde bakola business zino twalibwo nazo bazibajjemu. Omusolo gufuusa omusolo kane school fees obagenda mutandika mujjako musolo tebinkwatako ne babajja kuba bana mu bajja kuba bira muteba kwatako kimujja kiwula video ekomi watu jja kusinkana ku Sunday sawa 2 ezakawungeze mayiga nzija mukulu ku Sunday. It's your turn in full string. Be aware. Nzija tebinkwatako ne babba mujja kiwulira bijja bakwatako tusinkana ku Sunday sawa Mbulange Mengo video wedde.